Kakati Kadama gola boyo mu kifaananyi Omuwalabu yamugobye. Omuwalabu agamba ono Kadama atiisa abaana be. Kadama olwatuuse mu kiyumba baasoose ne bamugumira ndowooza ennaku ezaasoose wiiki nga nnamba. Naye okuva we yayingidde mu nnyumba y'Omuwalabu abaana bamulaba ng'ezzike, abaana bamulaba ng'ensolo, abaana abatiisa, abaana bamutya kompulitire. Kadama oyo abaana bamutya. Omuwalabu yagambye sigenda kuleka abaana bange babe nga buli kaseera bagugumuka nga bwe balaba Kadama ono babanga abali mu kirooto eky'entiisa. Kakwate ekkubo adde e Uganda, tetujja kumusobola. Kyokka nga bwewuunye Kadama ono bwe yali ajja eno ku kyeyo ateeka okuba nga yakola interview, kubanga bakadama basinga obungi muba mulina okukola interview zino ez'aka TV n'otunula n'oyogera ebigambo by'oyogera mu nze gundi biki olwo luzungu lwemukuba olw'ebirako olwo. I am cook, I am eat, I am washing. Kadama ateeka okuba nga interview eyo yagikola. Kati neebuuza Abawalabu akatambi tebaakalaba omuntu gwe baleeta bw'afaanana oba naye mmwe mbabuulire amazima go gabeewo. Omukazi ono yabijja, omukazi yabijja, saagala byogera ng'awulira naye amazima go gali nti abaana basobola okuba nga batuufu. Ate omanyi abaana b'Abawalabu balabawo okulaba abantu abafaanagana bwe bati. Kati oli muddugavu, gwe mubi, mu butuufu toyinza butabatiisa, gwe mwavu, olabika bubi. Bagenda okulaba nga mutuufu baleese essodde kimpanzeeka. Omuwalabu agambye lekooti sika shagaala sika mukozi, toka genda ddayo ewammwe e Uganda okanga abeeyo abaabamanyire okubeera nammwe. Era Kadama ali kwetokota. Ali kwetokota lwa bubi bwe. Obubi, okulabika obubi bwe bumuleetedde okuba nti agenda kukomezebwawo e Uganda. Emirimu abadde agikola bulungi nga mukazi muwulize, naye abaana bamutya, atiisa abaana, alinga kanga abaana. Interview yaziyita atya, yazikola atya? Bannange mulimu omuntu gwewandiyagadde okuwolereza naye nga mazima naawe ojja kwokya. Mu butuufu kati ono otandikirawo okumuwolereza. Nkimanyi ffenna Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, naye akakagero bakatugamba kutugumya. Katonda tayinza kufaanana atyo, naye nga ffenna tuli bantu. Kankutuseko akatambi ate kano okeewulireko, ate bwe bigudde mu matu gono Kadama owulire kyayokedde video yiyo. Ono ekigenda omuzisaayo e Uganda kuba nti atunula ng'ensolo mbwakanga abaana b'Abawalabu. Omuwalabu agambye abaana b'abakangira ddala ne bakaaba nga bamulaba ng'ensolo. Omunaku abonyebonye n'Omuwalabu kwegamba mwali mumuleeta temwalaba nti nsolo, kati amala tuka mu kiyumba ne mulaba nti nsolo. Ku ofiisi baba batuleeta batukozesa zi vidiyo ne bazisindika mbu balondemu. Kati we bamuyitawo mulonda oba ofiisi yeetumiriza n'emutwala nga tewali amulonzi bwe yali ali. Naye waliwo omuntu gwewolereza boyi n'olaba nga ye omuwolereza ku bwereere kuba kati yayitawa yayitawo okujja okutandika okukola waba yali afaanana ng'ensolo. Ofiisi yeetumiriza n'emuleeta nga tebamulonze kuba madaamu ogenda n'ofuna saponsa n'akulonda ne bakusiima ng'owaddeyo ebifaananyi vidiyo biki. Naye okulimba ku byono ye baba Katonda ffenna yatutonda. Ffenna yatutonda naye bambi Katonda abaako kyakuwadde wumba emikono omwebaze nnyo. Naye ng'ojja funa omulimu bamufunire omuwala, bamufunire kampani eyaleeta omuwala ono, bamufunire mukadde nga talaba Abawalabu gye bali, abakadde nga tebalaba, nga tajja mulaba mu feesi, nga takolera baana, akolera mukadde. Akole mukazi wattu kuba ajja kukola ssente. Naye ng'Omuwalabu amanyiira. Omuwalabu luli nalaba vidiyo ng'Omuwalabu aganye omuwala ofuuwa, just kufuuwa. N'abagamba nga lwaki sifuuwa, mwete munyampa. Ege tukolera mu bugubi kyo bulaba alya ssente ya Kadama boy abajeeriridde. Maswali.
Kaakati baganda bange njagala obeere wa mazima gwandaba njagala twogeze amazima mu butuufu kuno si kusosola kuno si kusosola mulimu amazima we gaba galina okuvaayo ne geetaagisiriza ate abakazi bano be balina omuze guno omukazi bw'aba mu maka nga tayagala bbaawe akwane mukozi oba akwane awusigaalo be bano ba awusigaalo be baleeta abafaananako bwe bati mubeere waka omukazi n'akugamba nti ngenda kuleeta mukozi waka n'alyoka akuleetera awusigaalo muganda wange ng'omukomyako bukomya maaso n'otunula ebbali abakazi muyina ogwo omuze ate mmwe muba muwulira emirembe ng'olese ki awusigaalo nga kyebijjira nga kibi n'okireeta ewaka simanyi lwaki ekyo ekintu mukiteekako nnyo essira naye tokimanyi nti oba oleesa awusigaalo oyo okutangira bbaawo okusimawo okukola biki naye oba ojja kukangiramu omwana oba ojja kukangiramu abaana bo kati tokola ekintu ng'olowooza ogenda just bbaawo gw'oteekako ekkomo naye oba olina engeri gy'oyingiriramu eddembe ly'abaana bo bannange mulete ku bakozi nga balabikako ko bulungi ewaka mulekerawo okuleeta abakozi balete mu kisussa nnyo kaakati awusigaalo oyo kadaama ono mu butuufu nange neewuunya kubanga wali eri bw'oba okola interview nga muli ku kampani akasengejja waliwo akasengejja waliwo we basunsulira ne bagamba okusinziira ku interview gye mwakoze gwe toyiseewo simanyi oba awusigalo kadaama ono bwe yali akola interview bamuteekamu ka firuta mpozi nga bamuteeka interview yagikolera mu firuta nga omwalabu kyeyawodalinga si kye baamuwa simanyi naye nga tekisoboka ateeka okuba nga yoono kennyini gwe yakola ki gwe yawodalinga era nga gwe baamuwadde naye kati bw'atuuka mu nnyumba y'omuwalabu alemererwa atya okukola ne bamugoba olw'okuba nti mubi kyokka nga baamugye ne Uganda nga bakimanyi oba baali bamulaba sijja kulimba naye ndowooza ne mama yamutubukako n'agamba waawo kati ono baba tasobola de n'okumusaba tasobola era ekimulemesezza okukola baana ate jjukira abawalabu bano tulaba nti abawalabu tebafa nnyo ku baana babalekera mmwe bakadaama n'obeera n'omwana w'omuwalabu n'otoba naye baagala abaana baabwe just abaana babanyiizaako obunyiiza nti babamalako emirembe babasumbuwa mmwe wano e Uganda omwana akusuumwa mpaka kuwulira bubi n'obeeraawo nga buli kaseera omwana akaaba n'omusitula naye omuwalabu ye tayagala kubimanya alina okukola emirimu mirala alina okwebaka alina okubeera ku ssimu kati omwana tagenda kubeeraawo ng'akaba buli kaseera nga gwe omukanga ate osigaze omulimu kati ono kadaama omulimu gumuweddeko lwa bubi yeebijjira bambi amazima go gali nti yeebijjira kati abaana bamulabanga gusodde ate muddugavu nnyo oba okitegeera wegamba naawe nange kennyini kimpa naawe andaba kikuwa okukaluubirizibwa okumuwolereza ogambe dda kituufu muno munnayuganda munnange naffe Katonda yatutonda bw'ati mu kifaananyi kye naye waliwo amazima we geetaagisiriza bannange amazima waliwo we geetaagisiriza omukazi yabijja sisita vidiyo eno bw'oba ng'ogiraba ononsonyiwa ononsonyiwa naye omuwalabu ye bw'atyo bamutadde ku nnyonyi kadaama lwanfaana naye ng'atiisa abaana era kati ali kwetokota wenjogerera kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga subscribinga gwatanaba kutupa nti otwegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu kona mukapesa ka subscribe bw'omala kona mukadde
akaddawo kajje mu personalize ukateke mu audio wetekawo video gosooka okugibonako. Mbaagala nnyo mbere bulungi mweraba.